Katonda wa maanyi Katonda wa kisa ekiga 12 ne zibeera bbiri. Nja kuddamu kujukiza mukulu busuulwa nti omubiri tegukoowa kulya, tegukoowa kussa ne bw'oba nga weebase oba ossa. So sijja kukoowa kukujjukiza nti bannabbi abatusooka bajjajjaffe baawulira ki, bano abaafiire na mugongo baawulira ki, ddoboozi ki lye baawulira balyoke bawaye emibiri gyabwe baffe. So olina Jesus Christ, bw'olina Ezekieri, batugamba tuve mu kibi tusobole okubaawo, tusobole okuwona. Naye ekigambo ekyo kigambo ky'amaanyi nnyo, si kyakutunda. It is not for sale. Kigambo ki? Ekigambo ky'okulabala nti obwakabaka bwa Katonda butuuse busembedde, therefore ba mu kibi mwenenye repent ye repent oleme okugwawo. Ekyo kigambo si kyakusuula. It is not for sale. Naye waliwo bagamba jangu osige ensigo then ofune ekigambo ky'obulamu. No, ekigambo ky'obulamu kigambo kya Katonda si kyakutunda. It is not for sale. Ate zibasanze abakola ekyo kyonna. Now kati leeta sente olabe ebyewunyiso miracle. Katonda yali awo omwadde ekitebe oteesa naye bwe banaakuwa sente ng'ekyamagero kijja ajja kugikuwa ekyamagero. Kati politely nja kubuuza ekibuuzo kyo ki? Kigamba ki ekireese embeera y'obutagumiikiriziganya? Very good. So kati y'analysis gye mba njagala okuwa. Kyova olaba oyagamba gwe side ki? Bwe mamaddeyo nsobola okubeera naawe ebbanga lye tumaze nga tuwaya ebirowoozo n'otasobola kumanya gyengwa, then I've been successful. Because mbadde saagala kugwira side yonna, njagala kutunuulira nsonga nga bweri, waakiri nkole ensobi mu kugitunuulira naye nga sigitunuulire na bias. Kati tulina engeri y'enfuga. Njakuwaako bbiri zemmanyi kosa waliwo nyingi. Emu is monarch, wano bwe tuyita obwakabaka, right? Then waliwo n'endala gye bayita demokrasiya. Now mu monarch, mu bwakabaka, ayina obuyinza, the sovereign, ekabaka yayina obuyinza. Kyova olaba n'abantu baafuga baba babe, they are his. N'abaafuga they are his. Kyeba bamuyita lord. Ndoza oliwulirawo kayimba olimba wano nti landlord, because you are the kabaka, gwe the sovereign. Kati awo muwulira n'ekigambo nti kabaka tatunulwa mu kanwa, talabwa mu kamwa, talabwa mu kamwa, meaning nti ekigambo kyayogera is law. So bwakabaka, of course nze ndi mu bwakabaka oli Jesus Christ bwagamba obwakabaka bwa Katonda bukoze eki? Busembedde. Katonda byonna ebiri ku nsi n'obulamu bwange omuka gwenzisa n'ebirala byonna byananyini nsi bya Katonda. Then wabeerawo obufuzi obulala bwe bayita demokrasiya. Kati wano abantu are the sovereign. Here mu bwakabaka the source of law, eteeka gye liva mu kamwa. Yes, but mu demokrasiya liva mu kamwa k'abantu. Ddoboozi ly'abantu. What you record the ddoboozi ly'abantu, that's the will. Now naye bweriba mmwe abantu muyina obuvunaanyizibwa okuwa omusolo. You have an obligation to pay tax. Kati obuvunaanyizibwa obwo ate buba wa right to vote. So because owa omusolo, therefore oyina what is the right? Oyina eddembe okulonda. And therefore okulonda means oyina eddembe. Okulonda kwe kuvaamu anaasalawo ensimbi z'omusolo engeri gye zinaakozesebwamu. Now bw'ogendera ku kino, therefore the issue is the idea. Ntunuulira bulola oba ne ntunuulira ono omukyalo omulungi nnyo neighbor
Goreti ono. Mchana namuga nti ensimbi zengenda okumuwa anazikozesa atya. So kyentunulira mu ye is the idea. So buli olajja kuŋŋamba ffe tugenda kuzimba migga. We shall build rivers. Namuga ŋŋambe tugenda kuzimba nguudo. Kati mbuuze bulala naye gwe emigga onagizimba otya? Ngenda okulaba angali empty. Kati nendemu okumulonda. Si lwakuba nti musajja mubi, si lwakuba nti tali smart, but ndaba talina idea. Ayina idea mukyala Namuga. That is how democracy bwe yandabadde erina okukola. It's supposed to be on an idea, not identity. It's ideology, not identity. Now, bw'obanga oli munafu, then you go for identity. Unafaanana nganzi kati abampi tunoonya abampi, abakyala tunoonya abakyala, manya abavubuka tunoonya abavubuka, ebintu by'ekisiru bwe bityo. So now in a democracy bw'abanga muli ku idea, then mukola kye bayita political organization or political party. Now ante political party or political organizations zina benchmarks zaazo, kyobalaba zina prohibitions waliwo bye bazigaana okukola. Muyina okubeera national, manya muyina okubanga muli gender sensitive, gender balancing, muyina okubanga bulimu ebiti promoters bali bwe bati muyita mu matendero mangi nnyo okukola ekibiina. The only group etagayitamu ye group y'abano eya Kyagulanyi naye genda obuuze bamugisha muntu ng'akola ekibiina byayitamu. It's not that easy. Kati ebyo bye bivaamu integration, which is both vertical and horizontal. Kyentegeeza bwe mbanga muli mu UPC omukiga ojja kusanga ng'agatta n'omulango ng'agatta n'omuteso. Their identity but ekibagatta is an idea. Yes. Now in the business world mbyokusuubula byamateeka tulina kye bayita companies and these are legal companies, but mbadde nkulaga ebigendera mateeka kati wala tebitagendera mateeka. So I will give you ekyokusookerako is the drug gangs. Abasuubula enjaga, abasuubula ebiragalalagala kati bo tebali mu mateeka naye balina gangs, nga balina ne roads, balina bino byoyita wano nti ono kabaka, ono is a road, ono is ki, nabo erinawo balina hierarchy, ate n'abamu balina n'emmundu, and they are too rich, those gangs. Naye wona we zibeera kuttingana. Gang emu etandika okukubagana ne ganga ndala. Ndowooza wali obeera wano nga bitandise gang za boda 2010 waziwulirako. Zajja zikula ne zifuuka gangs, and unfortunately of course nga ziri ne kalekeerwamu n'abalala. So those gangs zibeera armed. Kati democracies ezikuze ziteekawo amateeka kulaba nti gangs zino tezikola bibiina, tezikwata bibiina. It is, they make sure gang load, drug load gangs zino gabwe ziri, because zine ensimbi nyingi nnyo zisobola n'okukola ababaka. They can even capture parliament. Ziyinza n'okukwata state. So mulimu gwa state to ensure that these gangs tezikwata ki? Tezikwata bannabyabufuzi, tezikwata political parties wamu n'ebirala. So agamateeka weegali. Naye webiremeddwa, they capture the state ne zizimba deep state. And I will give you an example. The FRONASA, Front for National Salvation. This was a gang. It was a criminal group. It was a criminal outfit. Because yali mateeka. Bobaga bagiteekawo kulwanyisa Amini, but there was nothing lawful about it. Yali ganga nga ye emanyi nga yina leadership yayo ng'enoonya emmundu ate ng'etemula. Now this gang, unfortunately, ate ne bakwata Tanzania, the state, neekwata obuyinza neebuwa gang eno. This gang became part of the state, right? And Mukulu Museveni yali agikula ate n'afuuka Minister of Defense. Kati ate n'azimba gang eyo. Naye ate n'ajjira mu kibiina ekyabidandisa the Uganda Patriotic Movement. Kati ndowooza olaba how a gang, an armed gang of FRONASA, engeri gyeyambadde ekibiina ky'ebyobufuzi. Kusa bw'obalaba Mukulu Museveni ng'acampaigningira mu UPM oba omulaba nga a political actor. No, he is a leader of a gang, an armed gang, FRONASA. But
ebigendererwayo byebiriwa is not democracy. Kyovolaba yavaamu national resistance army, and bwakutta government tasobola kubeera democracy. He can't be a democrat. No, by the way, he can't be a democrat, he can't be a revolutionary. He's a gang leader. So kyovolaba azimbye deep state, right? Now that deep state tesobola kuleeta democracy, and that deep state tesobola, it can't tolerate. Kyovolaba nakyogerako luli nti mu northern Uganda byabadde baleeta ebyamawanga ng'olaba teboogera ku Olaro Tunu. But Olaro Tunu is an opinion leader. Naye olwokuba nti alina enjawukana naye mu kulowooza tebasobola kumukkiriza na kusembera. Right? Now kati wano mu byobufuzi the other side nowa abaddewo gangs endala. The first gang is called Chiface gye mumanyi. Ibadde wano mu kibuga nga naye weeri. Then endala waliwo so they are gangs. Ate nga I'm telling you gangs nga bufalansa bwe yali. Omanyirira waayo? Then Chiface. Now ate nabeewo ne gangs endala nga za music. Gye ngenda okuwana ekyokulabirako is the fire base crew. Wagiwulirako? Kyali kibiina kya Honorable Kyagulanyi. It's a gang. It's as criminal as any drug gangs ezowulira mu Bungereza eyo mu Americans. Because it's not a company. Nkubuzeeko. Oyinza okuyita Afrigo gang. No. This one is the band. It's a band. No, it's a fire-based band. No, it's not. The other one, you see, this one, Afrigo band is a band. It's and a company. What is government? In Afrigo is Afrigo band. There is a company. Registered. It's registered. It's controlled under the law. Only fire-based crew is not a company. But in a gang, kachovola banaba na obazimba ganga babebe kuulabo. Nawo ne bazimba ganga simanyi bakamilio naye nayo and bwe basinkana nga bakubagana. Kamilio naye Leon Island n'ekibiina ky'abayimbi. Anti byobulire ebyo Leon Island kati njagala ogenda ompe mu company URSB. Yes, in the Company Act, mu company, the register of companies, over ya registering erinnya erya ng'alina, and it's a company guaranteed by shares By limited. Where the guarantees by what is it called? The liability by a guarantee or by shares, whatever it is. So those are gangs. Now, waliwo engeri gye bazikozesa to dominate ground. So they can be positive and they can be exceptionally very negative. Now, kati olwayi wezibadde zisinkana zirwana. Now, ne bajja ne bazimba gange endala. Nga gange eyo, kajjako ekyokulabira. So where have these gangs? Bw'otunuulira character these gangs. Eya Fodo Sonko yali mu Sierra Leone. Baali bagiyita the Revolutionary United Front. Nekola neje alita no pick arms nga jikamandinga bamita Sambokale mosquito echaji bamu it even captured the state na West Africa ne Ghana na government ya jikwata captured the capital city nenga abantu abatema ko emikono ebajifubisa obuji okoroga leko mwiko. Now here this fire-based crew, this criminal gang, which is also criminal, called people power. Because bwogenda muteeka tewaliwo logo, tewaliwo, I'm talking about the register of companies or political parties. Kino tekiriyo, people power. But bayina logo, bayina slogan, bayina structure, bayina organization, but it is criminal. It's not lawful, it's not within the law. Because there is a law called the political, what can be message. There is a law about political parties and political organizations act. Ekulaga how you become a lawful organization. So that group, the people power group, was not there. So it's criminal. It's not a lawful group. Now, but it's a gang. Kat area bade fire-based crew gang ate kati yefuse people gang. And what is theme? Violence.
lwaki nkuwakanyamu totegedde owakanya kyotegedde lwaki nkuwakanyamu uga firebase crew yafuuka people power, yes, which you call a criminal gang. It's a gang, yes. Manyiko mu mikwano gyange teyali mu firebase crew naye n'abeera mu people power era yaninaanye wano kati criminal ono wa people power. You see, nga bwe mugambye, gangs can take over political institutions. Kati ono is on pay by American gangs. Kubera nga ayimba Kyagulanyi. He's paid for it, and I know it for a fact. Who no one. Now, but tonzija ku mulamwa because ugambe waliwo byolabanga bibi ombuuza bivaawa. These ones byolabanga bibi tebisobola kuva mu organized lawful groups. Like you don't expect Katikiro kuwa order ntumugende mugobe busulwa Rwomushana kulumbe because he is organized and is lawful. Ontegera so kata ekizibe kyabaawo you have migratory politicians bebaki tolabangako ebinyonyi ebitambula nga bigoberera seasons nebivaano nebideeri bigoberera obudde enkyukayo embeera y'obudde. So kati newano tulinawo migratory politicians but they are also a gang. Kata awo njagala ontegerere kubo waliwo kyebayita capital gang wali ogiwulireko yo capital radio that's also a gang. Kwaliko ba Robert Kabushenga ba Patrick Very good. That's also a gang. Capital Radio is registered. Then there are also the gang of four. You're right. There is a gang of four. Nabudere, Juko, and Wamunabara. They were also a gang. Urugumayo, now we have a gang of four. These ones were intellectuals. So kati tuina one ganga wanendala. Nga politicians moyina Mwanga Chivumbi moyina Kalentrop Mathias Mpuga. That's also a political gang, but yonjera bira mu rugero rumwe capital gang of intellectuals. No, they are a gang of politicians. They are not a gang of intellectuals. Katibo they are migratory. Boba kitambula na budde. So today oja kubasanga mu DP, the next day oja kubasanga na mu UPC, the third day they are just migratory. Baina sensors ezibazo obudde. Kati this migratory gang, political gang, negenda neyingira mu firebase crew. Choita people power for two reasons. The first reason yali enonya abantu. Because yasoka is Haja Lagide. And you can go and look for Haji mu DP ndenge jari azimba gangs ezize Haja Lagide katewe bwebigana ne bajja muki ne bajja mu firebase crew ngabanonya ganga. They were looking for two things. The first thing was our population, because population one etambulira ku bintu bibiri, etambulira ku politician netambulira ku talk show host busurwa, then netambulira ku musician because they cover in a space. Now problem ya Museveni isn't yagalawo space opposition politicians, so you can't hold rallies tosobola kusinkana abantu kati ne basigala abantu babiri abaina airtime abali ku TV na radio busurwa because as talk host you are visible. Then was our musicians, kati musicians one basobola okukola empungana z'abantu at couple of music at TVs zibawa a lot of what TV and radio zibawa a lot of time. So bano bali banonya abantu and musicians two na those gangs enkugambi za music. But the second one bali banonya expendables. Nti waliwo abantu abali mu gangs zino who are intoxicated bonga baba intoxicated is otamire nenga totamide mwenge oyinza okutamira idea oyinza okutamira actually by the way even nebiragala ebyo. Now kati danger je tuyina two dangers. Bano banonya expendables nga these expendables government benakuba obaleto bateke mu mukono ya government mu kifuba kya government. Kati government webijiremerera ne bakuba then ogendo ja isolating at an international level
ogijeko emikwano international level, because one, essa abantu, and two, it has torture, there is that front line. But the second danger is what you call state constructed opposition. The government is okufuno nemukola as opposition enebigendererwa bibiri, and this one ekikola ya mukulu 7 ekigendererwa ekisooka ate manene ekyo nti bwekikola etamisa abantu politics, that it would be very difficult cardinal awumudde cardinal wafa awumudde kuyingira mu politics eziriwo, because ogenda okulanga byonna byakiralu biki naye nga tokitegere nti government yazimba actors, political actors nga kigendererwa zitamisa abantu ebyobufuzi, those who are sober, those who are sane. Bisigenda kubiyingiramu ebyo, and many have withdrawn. Now the second one, and so bastardizing politics, the second one, which government chekozesa, and mainly from the center here, ozimba otya network naye nga iyo babyabufuzi bademonizing abava mu Western Uganda kuba agents ba Museveni, because Museveni kyeyaliikirira nnyo is opposition in Western Uganda. It's built on issues to atebadde ekula by more than 80%. Ku bantu abeyongerako ku babakaja Museveni literally by buli season nga badde beyongera by 80%. Kati boveri oboli kategaya oboli tinyifuza oboli whoever it is bagamba oyo mbega awo bona bamu bali awamu aze kutubega kakolyo kaabwe naye nga bakizimba wano because bamanyi wano alone tebasobola kukola, so owalemesa otyo okubeera nawalala kati byonna ebivamu that negative energy bivamu violence nti olibo omuletera idea nga tasobola kwanukula ne idea abayina okwanukula era nga akuvuma, which is soft power, or violence, which is hard power. Janan schools ge masomero kusanya okutwala mu mwana wo asome ayige ku 0753 059 709 ne 0779 balina amasomero amatabi abiri headquarter zili Bombo Kaule waliyo Janan Nursery Primary School ne Janan Secondary School, Kabalagal branch waliyo Janan Secondary School. Aba Fabulous Freeman Hypermarket semaduka wamanyi mu Kampala twalayo omuntu wo ogenda mu shopping ile balina retail ne wholesale, balina buli kintu kyonna ekirungi, baliko New Park Mall mu park empya second floor opposite Ham Shopping Grounds.